genda kuziika mbova emigadde saawa 8 bw'ova awo ekigoogo awo nga waziikibwa se muzaati awo abadde akaawa jawo nga waliwo ekikyusa ne waba bannamateeka babiri okuli kanso Nalukoola Luyimbazi awamu ne Shamim Malende munnakibiina kya National Unity Platform ku nsonga z'eggwanga Uganda ezigenda mu maaso ezikutte omubabiro mu mawulire batematema ensonga zino obutya bannayuganda bwe balina okuzivuunuka. Enguzi efuuse enguzi eremedde mu mawulire. Bano bannamateeka bajja okusomesa ku nsonga y'okulya enguzi mu ggwanga Uganda. Yandibadde enguzi ng'eriibwa naye ng'eriibwa abantu abali mu bifo ebinafunafu. Naye ate ekyewuunyisa nti ate abali mu bifo eby'obuvunaanyizibwa ebifuga eggwanga lino kyokka ate be batambulirwako enguzi. Awo Uganda weetuuse ky'okulaba nti kyekiganye ne Uganda eggwanga lyaffe okukula nti abandi badde balirowooleza okukula ate be balirowooleza okuliryamu obuli. Tutambudde ne Haji Ssettuba. Haji Ssettuba musajja musomi wa dduwa era nga bwakusomera ku dduwa ze toyinza kusigala kyekimu. Edduwa za Haji Ssettuba zikyusizza obulamu bw'abantu bungi. Ky'ova olaba nti naawe atanaba mukubirako mbadde njagala omukubireko olwaleero ogesobole okukyusa obulamu bwo. Essimu nno k'ogenda okumufunira eri 0703 31 39 25. Mukubireko ogenda kukyusa obulamu bwo. Bamuyita Haji Ssettuba omusomi w'edduwa. nja kulekeraawo okuba omupangisaawo n'ebirimu ebyo naye embeera yonna nga bweri mu busuubuzi bw'omu Kampala abasuubuzi b'omu Kampala amagezi gensobola obbawa amalamba generally tosobola kukola kintu kyekimu n'ofuna ebivaamu nga byanjawulo. Musirusiru yekka gy'alowooza nti osobola okukola ekintu kyekimu buli lunaku n'ofuna ebivaamu nga byanjawulo. Nti ojjakera ku makya otuleka balaza buli lunaku n'ogamba ezo emmotoka embi ezo eziyitawo ezo naffe tujja zivuga naye nga tewaliwo ky'okyusizaamu. Nga buli lunaku otuula kabalaza n'ofuna omutwalo n'ogusaasaanya ne guggwaawo nga tewaliwo z'oterese kugulanda kuzisimba awalala. Oteekwa okukola emirimu egisukka mu gumu okusobola okuba ng'oyimirirawo. Basuubuzi abannanga abalungi gye muli eyo bannakampala mbeegayiridde nga bw'osuubula awo engoye beera nga bw'oba ofunye amagoba otoolako ne wabaawo ate w'osimba endu w'osimba ekitooke. Ekirala obudde butuuse tulowooze ng'abayindi. Omuyindi waakolera waasula. Kati mu kibuga nsulewa mu bulo. Ani agambye nti mu kibuga era mw'oba okolera. Olaba bwe twagenda mu biseera bya COVID-19 lockdown ezze. Lockdown eyo yajja olw'okubanga ekibuga kyali kyereere abantu abamu baaseeseetula mu birowoozo ne batandika okugamba leka ntandike bizinensi ennansana ennaluvule ematugga. Osobola bulungi nnyo okubanga weewuwaawo otandikawo bizinensi yo n'okendeeza okujja okwegayirira abanyuunyuunsi b'owa ssente naye risiiti gye bakuwadde n'egwerako $30 ng'ate omuwadde obukadde 3. Yayagala okubba omusolo ate gwe taliimu mwabo abaagala okuyamba. Agamba gwe oba oyagala edduuka litwale nze njagala $3 naye nkuwa risiiti ya $3. Oba oyagala twala oba toyagala bireke naye ng'ate ozze kufiirizibwa. Ati nnyombi nga twatudde okubala omusuubuzi weewuunya. Omusuubuzi omu asula ntebe atunda ngoye alina obusa mwakolera mu dduuka. Bw'atunda oyinza okutunda n'ofuna amagoba ga $5 n'omwenya ng'olaba ofunye. Osasula $3 Osasula $3 rent kitegeeza nti bw'okwata $3 n'ozigabanyaamu ennaku 30 giba $10,000 buli lunaku. Olina okulya, okunywa, otambula, olina engoye zikutuka, osomesa abaana. Kakati weetetenkanye bw'oba osobola
okukolera awantu w'osasula rent omutono. Factors of production is money. Kama so wafo wa bulijjo. Wateekwa okubaawo entrepreneur n'omukuŋŋaanya w'ebinaakola omutandisi w'emirimu. Labor abakozi abasasulwa nabo babasasula omusaala. Wateekwa okubaawo capital ze ssente ezikozesebwa bawola neewole era nazo zirina mpeera yaazo bagayita amagoba interest singa oba weewoze neewole. Wateekwa okubaawo land yeeyo gye mbadde byogerako ereeta rent. So bw'oba olina ettaka lyo oli mulala tandika okulitetenkanya oba olunda nkoko awo wooli nga naye ekyo kijjeemu mu byosaasaanyaako. Tukole emirimu egisukka mu gumu mu ngeri yonna. Oba amagoba g'ofisize g'2,000 osobola okugulako endokwa genda ozigule. Leka kubeera ku botiiki eyo. Ayo botiiki tekumala biggwako enfuufu ebikuba omusana gubyokya ne bisiiwuuka loosi. Ebbali w'ekibuga teri ssente. Ye naye era waliwo ebisobola okukolebwayo. Kankubule Haji Nyonyole gwe kyogamba nti obutawuni obwesudde eri teriyo bagagga. Kakati Haji Nyonyole ekizibu kyaviira ddala ku gavumenti abafuga b'amaalo. Bwe baava ewaabwe ne batuuka e Kampala ne balaba nga bali London tebalaba kyakwongerawo. Emyaka 4 General Museveni yali mu buyinza ali yamugaana okuzimba ekibuga ekirala. Abantu ekibaleetera okubeera mu kibuga muno n'omujjuzo ne tugufuna n'emigotteko n'emmotoka ne zeekwata lwa nsonga gavumenti yaffe abakulembeze baffe tebamanyi bukulu bwa kuzimba bibuga birala. Lwaki tetukoppa ensi endala? India yalina ekibuga bakiyitanga Bombe naye nga katale. Neno Kampala ogiraba nakugamba dda kano katale akawedde emirimu. Tulina okufuna ekibuga ekirala ekyesudde ffe tetulina tabbu. Ndowooza ne federo y'engeri gye tusobola omufuna. Kuba bangi bawakanya federo olw'okuba nga beesomba ne bajja eno balowooza nti singa federo amala najja nti olwo abantu naddala abaawana Abaganda bajja kugoba abantu abatali Baganda ekitali kituufu. Federo tekitegeeza nti wavaawo eddembe ly'okugenda gy'oyagala. Nze ndowooza bwete tuzimbe ebibuga. Kubanga ekimu ku bireeta abantu okujjula mu Kampala. Kubanga ebyo ebirungi bye balaba e Kampala tebiriyo eri. Tabbu ky'okubanga tulina ebitebe bya zi ministries nga biri e Lukunjiri, nga biri Atuke, Yumbe n'ewalala. Naye abakulembeze ab'amaalo bazibu. Buli omu agamba wano. Minisitule ya Agriculture evaako ki singa embeera nga etuula kiki ekiba kibadde. Tulowooza nti bw'ebeera nga gyetuula kitwanguyiza okubanga awo wennyini nawo wakulaakulana. Kateebereza ebyembeera Agriculture akola ki mu kibuga. Kati okuseeseetuka okwo mu bwongo okw'abakulembeze baffe okutaliiwo kyekimu ku ebyo ebitulemesa okuseesetuka. Kati bw'ogenda mu bibuga nga olabe Jakarta mu Indonesia baateeka omusolo ku mmotoka eziyingira mu kibuga. Kasiteeba amatebweza abantu 3 waliwo ssente z'osasula. Ebyo nno tetubirina. Taata avuga nga mubadde bafunye bulungi. Mwenna nga mudda Kampala. Taata avuga eyiye, maama n'avuga eyiye, n'omwana n'avuga eyiye. Ebyo byonna obutetenkanya bayingira mu kibuga Kampala osanga jamu n'afuka jamu naye ng'abamu baba tebalina nga 3 ziva waka zonna bakkirize bazireete obaggyeko omusolo tebajazisa bajja kutandika okwetetenkanya tutuule mu eno emu ate nga tufuna ssente singa tetulina bali akabala balina abakemuzi n'abalinanebuuza kino oganje bakulembeze mulibumaleero muri mu palamenti mutambula mutugamba tugezeeko eno muti mwegomba yokkole mujja ne mugamba naye kino katukyogere wakirawo bakirabe waliwo ebintu bitule ntebero genze kulikuzo naye otunuulira oluguudo lutambuza pulezidenti w'eggwanga enfuufu ekutte ku luguudo ebibaati byonna byakuba kati juzi amasanyalaze gano zino sola zadde zimyasamyasa nga n'amaaso gafuluma ennaku 3 nga pulezidenti waita yogerabe ire kubanga abalikumba tebeegomba mulende mutambula mwami ebimbazi yakanzu Yes, kituufu ekyo. kano kakongere esonyiwa airport
Ugenda kuyifuziziyo okoma Uganda ngati wano Manyi kino kijje. Yes. Bannayuganda balina ensonga. Lwaki baali balabye nti bano bo emyaka ana gye bamaze wano. In fact ebiseera byali gikyali 35. Baate bakyetaaga kweyongerayo yadde akabanga konna. Oyo yonna baali babirabye nti balina abakulembeze baabwe basobola okulaba ebintu nga bwe biri. Naye tebaganye tebabawa mukisa kubeera nti ebiteesebwa babiteeka mu nkola. Olw'ensonga nti bagamba nti bano batono ffe ekyabali kyekikola kyekita. So bannayuganda 221 so n'emabegako mu 26 baali bakyusizza obukulembeze buno nga babumamudde bugeyo byennyini bye baagala okutereeza nti gavumenti gye tuyita executive erina okulaba implementation okuteeka mu nkola ebirina okukolebwa okubeera nga bigenda ku mutindo bituuka ku mutindo nga ebisaawe by'eggwanga enguudo ebyobulamu ebyemere byonna n'ensonga z'emisolo erina okuteeka mu nkola erina okuba nga kiri kyennagamba erina goodwill okukikola. Shamim Malende abakulembeze abalala ensonga tuzogedde nawe wennyininyini bw'oyogera Kaweddemu Bannamateeka in fact bo batambudde otusibe kuba bo balowooza ebifo bye bagenda mu byakwetoloola nsi nakukomawo. Naye ekyewuunyisa nti balinga baba talina kye bayigayo. Wano ekizibu kye twafuna nti kati agenda yali yasigala emu enkulu agenda y'abano yasigala emu twenywereza tutambuliza resource yonna sente zonna zandikoze by'ogamba ffenna bye twandyagadde bannayuganda airport erabikako bulungi enguudo ezirabika obulungi road lighting byonna okusasula obulungi abasomesa abasirikale abasawo n'ebirala byonna bakyalembera mu bazadde byonna n'economy sente ziba diverted nti kiki ekituyamba nti sente tuzongere mu security tuzongere mu kuleeta tear gas ekyo kikulu nnyo tulina kiyisaako maaso. So n'essente zaffe ezandikuŋŋaanyizibwa oba ezikuŋŋaanyizibwa zino eziggyibwa mu misolo emingi n'ebirala ate tezikola ebyo zinnakukola. Olwakiri kye nnakugambye nti executive arm yalina obuvunaanyizibwa okuimplementa organs ziri 3. Organ ya executive yekulibwa president ne cabinet n'abalala. Ffe yaffe legislature oba yitibwa parliament ffe tuteesa amaloboozi g'abantu ge tuggyeeyo ne tugamba kati Kampala nti ebiguudo bibi bannakampala yakwasira okusasula omusolo bannange mukole enguudo amalwaliro tuli bwe tuti buli constituency n'eteesa baministers ne bajja n'ebirala. Kakati ne tukola resolutions n'ebisigadde nga tutaskinga executive okuteeka mu nkola kuba tubaba budget era ne bamanya okuleeta zi supplementary. Kakati ekyo kibayita okuteeka mu nkola ekyo kiba kivudde ku level y'omubaka kati omubaka ajja ateesa ne kiyita. Kakati ne tugamba nti executive kikino muteeke mu nkola ne ssente zino tuzibawadde tugenda okulya nti baazibbye tugenda okulya nti ate n'abamu ku kizimba bandibadde bakola oversight nti ate nabo benyigiddeko mu kugabana. Kakati eyo ye challenge gye tulina okulwanyisa tokola abannayugandabo kakati bo baakiraba ne batubeera nga batulyayo ne bannayuganda ne babeera nga bo bagamba ti ffe twalengera dde ensonga zino mwe Shamim mugende eyo ba honorable mwenna mugende eyo naye musigale ku mazima n'obwenkanya ate mukole eddoboozi yaffe temwongere eddoboozi lyaffe ate temututiirira. Osanga okuyuuya kwa mmoko kwe mukola kunaatuyamba okulaba nga ebimu bikola kibikyukamu. So ekyo that is how it is. Naye ng'ensonga tuzirese ku furepani no bwennyini bazimanyi naye okubba kwafuka okubba ekiriwo yakita cash bonanza okugabana kulinga okugabana kitegeera. So ekyo kyekiresa obuzibu era ekyo kyekiruma n'omusuubuzi ne munnayuganda owaleero n'omusolo gwagenda okuwulira okitibwa Namukola akyogeddeko kanso nti agenda okulanga n'omusolo ate ogutooleddwa tegukosa ate kigulina kukola kati ekyo nakyo kiruma n'omusuubuzi ne munnayuganda ali eyo atoola omusolo. So tulina okuddayo ku drawing board bennyini abali in charge of the country kibaita omuntu okubeera in charge of the country. Abantu bagamba nnyo nti mpaka parliament ali part of government. Yes, ali mu legislature naye emirimu gye gyanjawulo kati ffe gwa oversight. Kati owekitiibwa Joel Museveni wano juzi yagenza alondole ssente nga gafa abaka opposition nga tukulembeddwa ezateekebwa mu lubowa trillions of money tewali yadde omusingi bamugalidde ku gate fena batugalidde ku gate. Ffe obuvunaanyizibwa waffe ng'ababaka ba parliament bwe tumala okuyisa ssente executive n'ezikwata negamba bwegenda kuteeka mu nkola tulina okulondola ssente ezo kyezikola kyolaba kye tukola ne batugalira ebweru wa gate
ne bagamba nti kati ngazo wa human rights tuka twagala kulaba ku safe houses n'abantu abali makomera ne bagamba nti safe houses temujja kuyingira nosanga bataddewo ki ejiji kati ekyo kyali Bannayuganda okugamba ti bano bonna tubama basoke tuboto mamuleko funa ku government eyakyagulanye n'abalala then tulabe oba bo banawuliza ku ddoboozi ly'omuntu wa wansi Uganda. Mtuwa kwa wajawulo ofisi ya Sente w'ekibiina kya NRM ekulembebwa ofisi ya Ssentebe w'ekibiina kya NRM ekulembebwa Hajjati Anyonyole wamu ne Salam Bank bayita abasiraamu bonna mu ggwanga ekkololo mu kisaawe nga bagabira abasiraamu ebintu ebiyambisa okusibuka. Ku lunaku luno kugenda okutongozebwa Salam Bank, banka y'obusiraamu esoose mu ggwanga. President Dr. Museveni agenda okubeera omugenyi omukulu namusabidde okubeerawo olwokusatu ngenda kusomeza 27 wali ekkololo ekisaawe namuwezeyo ekigisa tugenda maaso n'okusonda ensimbi z'okugalimba obusiraamu feeza eyokubiri tutaweereze obuyambi bwo weza sadakayo eziro 777 3 oba ku Airtel 7 soko kwanda fena tuzimba abitugalimbo ko phase 2 ngira efana kubetyo aluduka welinye komyeo ekitabo juzu ama enzibunde mu limi Uganda bwe mutwalo mu Rwanda ezibunde mu yankole w'ekitwalo 3 constitution ya PLM abana b'obulenzi n'abawala abana b'obulenzi n'abana b'obuwala abagala okweta mu programu y'effuna ku PLM bayita ekitabiro y'omuvubuka kubaganya ebirowoozo wano ku PLM ebeerawo okuva ku ssaawa 10 ez'olweggulo 10 paka saa 10